Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Happy birthday Rasta. Thank you. Owezeze myaka emeka? Gwetonyimbira nako tandikirawo ku nsoya. Mpezeze emyaka 46. 46. Okuze Rasta. Wanje? Nti okuze. Nze sikiwulira. Sikiwulira. Rasta abasinga bagamba abantu batusalako emyaka bw'otemako oba totemako. Ate lwaki nsala emyaka ejjange gyegyo ate ejjange nzize nga ngibagamba every other time. So I'm 46 years old. Yeah, man. Kiki osinga okwenyumiriza myaka gy'okubya emabega okugata? Ndi mulamu, nina mu family, abaana 6, nina omukyala. I've managed to make a life. N'emyaka gyange 46 contributing nze mu bulamu bw'abantu bangi nnyo. So obulamu bwange, the 46 years zina purpose. I've been in so many people's lives. So kunze, I value that my life has been of great use. Tulabye ozze n'omukyala Zu. Nalize nani? Nalize nani? Babuulire. Mulabye nzize n'omukyala nalize nani? Ati onoonya gy'owetera. Tewali Rasta. Yes, nzize n'omukyala, of course, olunaku nga luno. Omukyala, mbadde naye for over more than 20 years. Okay. And one of the most important things is, mu 20 years ezo mwe nkoledde buli kye nnina ekiri meaningful. So when I celebrate my life, I celebrate with her. Yes. Ebiseera ebisinga abaami nga abali mu limelight wabeera n'essaawa y'essanyu bweti abakyala baabwe tebabaleeta mu bino ebintu. Naye nze kati ekyo tekikyali kibuuzo. Actually kati Zuena yaba tayagala nakujja kwawukyanga mu meeting andooza muleeta mulaga abantu mwogerako so. And to me it's okay. Yes, tumanyi oyagala nnyo Zuzu. Ate oli musajja musiraamu Rasta. Omukyala nafunayo okubiri. Wanji tubuulire munnange. Njiki nali ndoozeza kufuna omukyala omulala. Ekyo tekijja kubaawo kubanga ndi very sure nawe nga bw'olaba Zuena ddala omugattirako ki. She has it all. You tell me, bw'olaba ki bw'omulaba. Ate ebiseera ebisinga siganye ndi musiraamu, eddiini enzikiriza okugattako omukyala, naye kiva ku comfort y'omuntu n'embeera gye yeetwalamu. Nze ndi comfortable wendi. Yes, simanyi Allah kyalireeta mu maaso, naye nze according to me ndi comfortable, ampadde emirembe. Singa yali mukazi muyombi mu watabbu wa nsumbu, singa namugattako dda. Naye kati oyetayomba.
mirembe ampe mirembe Zuana oyo mwe mulaba bulungi bwe naye Zuana ayina ekintu ekiri special about her. She's so good at heart. She's a friend. We are best friends. And the best friend of my baba is Samuna. That's the best friend of Wenkwe. So she's a very good woman. She's my personal friend, best friend wange. So tammenya, tambuzabuza bingi, tankalubiriza. Nange nteekera time nenyinyonnyola nga tannabuuza bw'aba waakubuuza. Kugamba mu maka simulinda kubuuza bwe mba mmanyi nti awaliwo akabuuzo. Ngenda neneyanjulayo mangu tewange. Komyewo leeti naye nabadde ne Solomon ku piya wano ne tutuula bwe tuti nakuweereza ka vidiyo naye tonnakakeberawo. Alosanga era omusajja yenna abeera n'omwami omukyala we awali obaddekaawo ne Zuena n'ogaha ne mukyala ono ebintu ebiri ku mubiri gwe njagalako ekintu kino kyekisinga okunkolera. Nja kukuba tuveko Zuena nja kukuba bingi ebisembaawo mu industry naye ng'osirise ng'obyebalamye federation yo ogyogerako ki? Kyensobola okutangaaza ku bannayuganda ku bintu ebibeerawo kati for example nga federation buli kyoyongera ku industry buli kyoyongerako kiina kyekigasa ne bwe kiba kibi kibeera ne hidden advantage emabega ne bwe kiba kirungi ne bwe kiba nga emabega wakyo waliyo ekibi naye buli kyoyongerako tukyetaaga. So if a federation has put a certain group of artists together, first soke tusanyukire ekyo ekitono ekyokuba nti waliwo abayimbi abataali mu bintu bino gye beegatidde. Bwe manja okubuuza public dile mwali mulabye Kenzo ne Shiba nga bali involved mu bintu ebikwatagana ne music wa Uganda oba associations until ku federation. So bomba mbalabye nga bavuddeyo nga beegaseeko whether intentions zaabwe ziri good or bad, what matters is waliwo abayimbi abataali involved kati bali involved. So let us celebrate the first advantage. Then buli mwana azaalibwa teri muntu azaalibwa nga ali perfect naye abantu bagenda balongoosebwa bulongoosebwa. So if the federation nga bwe badde ndaba mbi kino kiri yes eyina ebikyamu bingi naye era eyina ebirungi ate ng'omwana yenna azaaliddwa step by step okay ejja kutereera. Nsuubira nti buli kimu kiba kirina okuweebwa ki time. Yes. But I was there from the first beginning. Era nze I think nze nafuna essimu yasooka okuva ewa Eddie Kenzo and I've been nalondebwa kubeera mu finance. Yes. Abayimbi abasinga bagikuba n'abantu bagamba ekintu kiri government aided era kyajja. Yeah, of course. Politics. Of course, any federation would be working with government. It is automatic common sense. Uganda Musicians Federation. So the word Uganda is Uganda, the government, the country, the government. So tosobola government, you know, if it is a federation, very private. Okitegedde? Federation kwegatta kwa associations. Naye tubadde ku level ya associations. Of course waliwo federation emu eyakolebwawo before that one era ekyaliwo. Okay? Naye ekiriwo kiri nti njagala okunyonyola akantu kano very clearly bannayuganda again kankibannyonyole nkibagaye nti a federation is a collection of associations. Kati Sindi talina federation. Sindi yalina one association. Associations ziri mu Uganda zisobola okuwera nga 3 naye umbrella ezigatta oba emmeeza kwe batuula ne bateeseza gye bayita federation. So n'olutalo wakati wa Sindi nga association ne Eddie Kenzo teruyina meaning. Just Sindi kyaba yeetaaga nti bwe ngenda mu federation eyo byegenda okungatta erina bengatta nabo associations endala zengatta nazo efaayo ku bantu bange abayimbi kuba Sindi ye ali protective nnyo ku bayimbi be. Ye ayagala ABCD yabikumensioningira kuba tobimuwa tajoininga ki federation. Ate association zina okwesalirawo whether zaagala okujoininga any federation or not. Sijja kugamba nti potholes zendaba mu federation. Kyengenda okugamba nti federation tennaba na kuweza mwaka
kati mwe mugisuubira okuba nti ederivaringa ng'ey'omu America oba ng'ey'e Kenya. Let us try to be a bit tubeere a bit reasonable and sensible. Yes, ebintu ebigenda mu maaso waliwo ebikyamu waliwo n'ebituufu, naye ate temugisuubira kuba nti no egenda kuproducinga birungi nga Bebe yakakola ki yakazaalibwa. Ne bwe baba balina intentions enkyamu bajja kwetereza nga ekintu kibatereza kyokka. Once you wake up and you say you're a federation, there are rules and regulations from the constitution that govern, that redirect what a federation must be, how it is run, and how everything is supposed to be. So ngoyinza okubeera ng'olowooza nti okoze federation nti ogirunninga nga ggwe tosobola, era mpola mpola ebintu bibeera byekola byokka. So problem weri pressure nyingi nnyo, n'abalwana bangi ne baganda bange nabo tebalina information yonna, nabo ebisinga bali mu biga as they work. Ne tulaba abayimbi abamu bavaamu baddukamu bwe bagenda balaba ebigendererwa byayo ndooza byayawukana. It is okay omuntu okuvaamu n'agenda. First of all, federation tebagijoininga nga individual musician. Nkikudiddemu mu beginning nenkugamba nti you don't join a federation as an individual artist. You don't. It is only you join a federation through your association. Every individual musician are belonging to any federation. Bayina kubeera mu association. Association yaabwe yebayingiza mu federation. Be bagamba obukulembeze bwabwe obwa association nti tukkiriza mugende mutugatte kweno federation. So Eddie Kenzo bw'aba belonging to any association naye kenyini he is not a member of UMA. So naye kyanjawulo management. Mu management osobola okulonda abayimbi ab'enjawulo oba abatali bayimbi okumanaginga ki federation. Okay, emabegako nga tuziika omugenzi Katolugwama wabingi byayitingana ne saidi ya Principal n'abaako byayogera n'agamba busimanyanga abayimbi baba bafudde babbeega babafudde ebitagasa. Ensonga eyo ogyogerako ki? Saali yagadde nnyo okudda mu bigambo bya Principal Bobi Wine. Saali yagadde kubiddamu nnyo kubanga of course mwenna mumanyi yabayita babbeega. It is okay. Nze kyendaba Bobi Wine bw'avaayo n'ayita abayimbi babbeega naye akuba kintu kye, anoonya kintu kye kigumire. Ye buli lunaku lwali owuliddeyo ekintu ekiri positive okuva mu Bobi Wine nga kikwata ku gavumenti, olaba tasobola nakwebaza Katonda nti Uganda nnungi nazimba ennyumba n'enzaala abaana abalungi. Tasobola kukyebaliza on behalf of the government. Okitegedde? We mumbulireyo ekintu kimu Bobi Wine kye yali avuddeyo n'agamba nti mu gavumenti eno kirungi, mweyakulira, mwazaalidde, mwagaggawalidde, abaana be banyirira balinga ennyonza. So simusuubira kubeera kuwa positive ku kintu nga kya federation because definitely amanyi federation ekwatagana naki na government. So kati yo omulimu gwe nga opposition omulimu gwe oguli principle number 1 kukuba ki government nti ne bwasanga nga eno kala bagiyita white ya government yajja gamba abantu ayina gamba abantu nti ya black. So siri surprised ye bwavayo n'agamba nti abayimbi babbeega naye nga nzijukira bulungi nti ye mwennyini tubadde tukola naye ebiseera ebisinga yansooka n'okukola n'abantu ba gavumenti. Salimu Sale namba 1 we, Kayihura namba 2 we, Jeno Muhoozi namba 3 we. So kyendowooza nti nze wangi ate Kalebula asibyaki ebifaananyi tembiina ku internet. Nze njala nnyo okulidirectinga mindset ne video nazo ziba photoshop teziba. So just temulina okumanya ate era ne message eno ngenda giweereza bonna ba politicians baganda be munyuka ekigambo bayimbi muleke abayimbi bagezeko okwegatta mu kulwanagana kuno kwe mulaba tulwanaganye gundi federation association tuli mu kwenoonya
mutukkirize mutuleke tujja kwesanga naye ng'ate it is a must for us to work with government. Teriyo association ya in any form, teriyo group y'abantu bw'eba eyagala okukulaakulana etalina kukolagana na gavumenti. Olaba ne opposition ekolagana ne gavumenti era efuna biliyoni 3 buli mwaka. Bobi Wine avumye buli muntu yenna nga bwali enkwe nga bwe bakola ki, naye siwulirangayo Bobi Wine bwazira biliyoni 3 bukyanga afuuka opposition leader oba bayita batya, si opposition leader, ye president wa NUP yekulira aba opposition. So ye ayina katase esobola okuwakinga up in the morning n'abagamba nti mumanyi mu abayimbi mwalidde muli babeega mu association zaffe ne federation zaffe mu ntalo zaffe, naye tasobola kunyega. Ate siwulirangayo munnamawulire amubuuza naye Bobi biliyoni 3 zofuna eza gavumenti lwaki ozikkiriza nga ate ziva wa Museveni mu gavumenti ya Museveni? Yes, kiri official party ye efuna biliyoni 3 buli ki ate zisukamu 3 buli ki. Then secondly, Bobi Wine yabeera mu parliament emyaka egyo gyonna teyazirayo musaala na gumu. Tibannayenze zo sente za kibi, naye ye akulaga nti gwe omuyimbi bw'ozifuna mu gavumenti sente za kibi, naye nga party ye today ekyarisivinga sente ez'ekibi zayite ez'ekibi. Avuga emmotoka ya bullet proof, license ekuweebwa gavumenti tekuweebwa muntu mulala. Ne bw'oba nga olina sente z'oyagala zonna, because armored cars oba anything armor ekintu kyonna ekyamagye gavumenti erina okuwa olukusa okusayiningirako. Ne bw'oba olina sente ezenkana eza Bill Gates oba tebakukkiriza, so yayitawo okufuna olukusa olwo. So saagala kudda nnyo mu principle, kubanga principle ayina omulimu gwe. Principle omulimu gwe opposinga ki gavumenti, era gwe gumusasuza. Principle takyali muyimbi, akyayimba. Nze mmanyi principle politician. Mwavayo ku social media awo ne mwetwala buli naava tulabamu oli waliddamu oli teyasoma oli biki bintu ebyo. Ano manyi nze nina ennaku ku mutima oluusi era nendaba ebintu ebimu, naye ennaku zino ngenze ndaba Abannayuganda batandise okuzuukuka, kubanga nze kiba kinnuma kwe kulaba nti abalala bakola ate abalala tebakola. Abalala babazibya amaaso be bali emabega be batambulira mu kabondo ki emabega, ate abalala bagaggawala. Okitegeera n'otunuulira abasajja nga bavuma Museveni enkya n'eggulo, naye amazima ga Katonda mwenna ku kamera eno nkibagamba abo abasajja tubeera nabo ekiro. Naye nze saaliyagadde kubaabya, njagala kubeera diplomatic era nga bwe ntera okusirika mbeerayo n'ensirika, kubanga obudde bujja kujja ettaala eveeyo. Naye mwegendereza Bannayuganda bajja bakyawa mmwe mulowooza nti mukyayisa Museveni ne NRM mukyayisa abantu bakyawe Museveni, naye abantu kasita banaabategeera ate bagenze batandika okubategeera muddidde pain obulumi bw'abantu mubazanyirako. Abantu bo bali serious baagala nguudo, abantu bali serious baagala malwaliro, mmwe mubasembeza muzi front mubalwanyisa gavumenti eyali bayambe, kumbe mmwe obulamu bwammwe bukyuse mugaggawadde, baana bammwe bali bulungi. Naye abantu kasita banaabategeera baganda bange mukyuse format, ensi yakyuka, mulekerawo okuzanyisa obulumi bw'abantu. Ebintu byayingiramu ne academics ne tulaba mboli yafuna degree mu MDD gwe n'ogamba PCM abamu ne manyi mwagala content, naye kati waliwo ebintu ebitakyakola makulu, kati tugende ku kibuuzo ekiddamu. Ntabwo omuntu eyali abaddeko mu bato omanyi effect ya bato olowooza olutalo luno bombi abakyala balina abalekawa bako waweyingako konola in general ngenda kwogera kintu kimu kyokka. Yes, nakola bato ne Chameleon ne Bobby, nakola bato n'Omugenzi Radio ne Wizo. It is healthy for people to compete, and most especially kiba kirungi for the industry, bafaani talkability, growth ya industry. It is all positive. Kisinziira ku
strategy yo as an individual. So for me, my job is to always tell Uganda, go and support all musicians. Tuina battle siyo kaje tuina nalabe tuina Navio takolangako concert all his life. So Uganda so abagende bawogere Navio mu Sheraton. Waliyo waliyo Gravity. So I think to me my job is to encouraging Uganda to support all. I've seen it. Sagala kusanga muyimbi gwe tulina kolera car wash encha. No. So if you can support the women through the battle or through that, competition is very healthy. Temutwala negative. Most of the people are criticizing that it's a criticism, whether positive or negative, it is up to every individual. So nze tata wa industry, I employ my people or my Ugandans to support more and more of these concerts. Era nga bw'oli tata wa industry era omuntu yandisanye okumanya naga rasta ku bantu abo ababiri abakyala ababiri bwe bw'oba olowooza nti ani akira ku munne gwe opinion gwe nga tata w'endowolo. Saagala ku dissecting abayimbi kubanga nze kunza abo bayimbi bato and I still want them to grow. Abo abayimbi tebanaba kuweza half the time in the industry gye tubaddewo okitegedde. So if I start dissecting weaknesses, strength, mbamba destroying her. I know what they are going through, but I know as an individual mba meeting nenjogera nabo. Okay, so if one wants to know more about anything, yasobola okujja wange. Nze omulimu gwange kubawa information ebayamba ku existing longer and better. Embeera gy'alimu oba n'oyamba ku Ssanyu Segirinya embeera gy'alimu y'ogyogerako ki? Honorable Segirinya is a Ugandan, Munna-Uganda. Bwe navaayo ne ngamba okuyamba Sami, nze nakikolanga Munna-Uganda because ebintu ebimu ku byenjize ku President Museveni. President Museveni talina enemy, talina. Ate kino ekintu kyetulimu ekya Uganda tulina okugjawo ekyo ekintu nti enemy. Bw'otunulira Honorable Segirinya akuba nduulu mulwadde, ekyo tekiriiko kanisa, tekiriiko masikiti, tekiriiko palamenti, tekiriiko ofiisi. Kubanga bw'obiyiseeyo mugenda okukeera okuleeta obusente bwammwe ng'omuntu yabafuddeko. Okay? So njagala nnyo abantu babeere ne common sense. Olaba erinnya lyokka likuluma n'oba nga tokyalowooza. Kati Segirinya musajja watu n'obwa Segirinya bwe asirika afiireyo mu kikugunyu. Principal yagamba mbu yakola bubi okubanga Honorable Nsereko kugenda okubanga asabira obuyambi ku Facebook ku internet okyakumulabisa. Logically principal ye yalina okuvaayo mangu kubanga ekya Sami kyamukola bubi bwe navaayo. So kakati ekya Segirinya ate kyo kyali kyongera bwongezi. Kati principal kyatamanyi nti alina okuyiga okugabana abaana abayisa bubi, abaana abalwanye. Jjukira emisinde Segirinya gye yaddukangaawo ku palamenti. Nze Bobi ngenda kubulira ekintu kimu, ddayo weenaaze ku mutima. Ekigenda okudistroyinga mputtu butawulira, mutwe munene na butagabana. Okuwakanya gavumenti si kibi, naddala ng'owakanya gavumenti with facts. Okay? Amalwaliro tugeetaaga, enguudo, all that is good. Bw'otunuulira Dr. Kizza Besigye yakozesanga principal facts zennyini. Okitegedde? Naye Besigye nga yalabirira abantu be nga ne bw'obeera nze nina abantu ba Besigye bangi nnyo be najja mu FDC. Okay? Slowly by slowly, undercover.